This is Diaspora TV, your number one global network. Voice is big, it's like a thunder. The Lord is over many waters. His majesty fills the earth. Is the Lord who reigns. Abali ku cyberspace banange mwebali nnyo mwebalire ddala okumenya omugaati guno gwe mubadde mumenya ebigambo nno bino bye mubadde mwogerako abasumba mwenna ababaddeko bikulu nnyo kubanga biwa abawuliriza okutegeera nabo ne beezuula kubanga bino ebintu byonna bye mubadde mu discussinga gye tuli abawuliriza n'ababadde ba discussinga byonna bituleetera kutegeera mirembe gye twayitamu n'ekifo kye tuyimiriddemu kati mu Kristo kyekikulu ekiriwo wa gye tuvudde nakati wa we tuli okumanya Kristo kiki kyatwagaza okubeeramu era mbaaniriza nnyo ku platform yaffe tugenda okuyigiriza ekigambo nga bulijjo amanya n'eddoboozi Godfrey Sempeba Mubiru nga ndi ne Sister Suzette ne mukyala Mubiru nga ffe tuli mu studio olwaleero nga tugenda okubuulira ekigambo olunaku olwaleero lwakuna twogera mu Luganda era njagala okwaniriza mwenna abali ku Facebook abali ku YouTube abali ku Twitter nti mwebale kujja okuwuliriza ekigambo era njagala mufune amasimu gammwe mufune Bible zammwe mufune ebitabo byammwe tugenda kubanga tuleeta ebyawandiikibwa ebiwerako kubanga ebyawandiikibwa bye bitulaga kiki kye tuli mu Kristo era olunaku olwaleero nebaza Katonda olw'omukisa gwatuwadde okubeera nga tugenda okuwulira ekigambo kye okubeera nga tugenda okukula mu kigambo kye tukula tutya nga tuwulira ekigambo ne tukisoma buli lwe tusoma ekigambo kye tufuna okutegeera era njagala mufune haleluya mufune amasimu gammwe kubanga tugenda kusharingira banno bonna gye bali basobole okuwulira ekigambo ekigaba obulamu olwaleero tugenda kuyigiriza ku mutwe ogugamba nti ebirabo eby'omwoyo mu kulungamizibwa ebirabo eby'omwoyo mu kulungamizibwa kati omukkiriza yenna eyakkiriza Yesu Kristo amanye nti yaweebwa omwoyo omutukuvu mu ye omwoyo omutukuvu eyamuweebwa yajja na buli kimu kyonna ekyetaagisa omuntu okubeera nti afunctioninga bulungi buli kimu kyonna teyeetaaga kuyigiriza oyo omwoyo omutukuvu gw'alina mu ye naye omuntu ky'alina okubeera nti ayigiriza ye ndowooza ye mind ye katugenda kwogera ku birabo bino engeri omwoyo omutukuvu waluŋŋamya omuntu okubeera nti afunctioningamu ebyo ebirabo ebimuweereddwa okutegeera oyo yamuyita nga tetunnatandika njagala okufuna Bayibuli njagala okufuna ekitabo wogenda okuwandiika notisi zo kubanga notisi zo zikwetaagisa ggwe okusoma osobole ozitegeera ekigambo notisi kikulu nnyo eri omukkiriza nti bw'oziwandiika zojja okuddayo okurivisinga okusobola okutegeera biki byabadde bakuyigiriza amiina tusabe taata twagala okwebaza akawungeezi ka leero nga tuzze mu maaso go eri buli kinoomu awuliriza alogenze ku mukutu guno tukwebaza nti tomuleese buleesi naye omuleese okuyiga ekigambo kyo asobole okutegeera ggwe gwe yakkiriza Yesu Kristo eyawaayo omwana omu yekka ajja atufiiririre atuggyeko ebibi byaffe kati buli yenna amukkiriza aleme okubula naye abeeremu n'obulamu obutaggwaawo twatuukirizibwa mu Kristo era bwe twakkiriza n'atuwa omwoyo omutukuvu gwe tugenda okwogerako olunaku olwaleero oyo eyatuweebwa atuluŋŋamya atuwa amagezi buli mukkiriza yenna gw'alina mu ye munda gw'atambula naye nkwebaza nti abo abalina veero ku maaso gaabwe nga tebannatefuna kutegeera buli kigambo kye tunaayogera Mukama bafune okubikkulirwa n'okutegeera ekitangala kya Kristo kibawe okumanya
nkwebaza byonna nga mpita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Amiina nnyo abooluganda, mbaaniriza nate nga tujja mu kuyigirizako tuliko olunaku olwaleero nga tutunuulira ebirabo eby'omwoyo mu kulungamizibwa. Tulungamizibwa mwoyo. Amiina. Tuzze okuyiga ekigambo kya Katonda yendabirwamu gye twerabamu ne twetereeza ng'abakkiriza. Buli mukkiriza yenna amanye nti ekigambo kya Katonda yendabirwamu mw'otunula ne weeraba n'ogamba nti sisaanidde. Kyenvudde mbayita olunaku olwaleero tukomewo tubeere nga tukuzibwa mu kutegeera Katonda. Kizibu nnyo okubeera nga olina omuntu gw'oyogerako naye nga tomumanyi. Twagala twogere ku Katonda n'omwana we, naffe kati tuli baana. Bonna abamusembeza abawa obuyinza okufuuka ki? Abaana ba Katonda. Ffe tuli baana mu maaso ga Katonda. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku ekyo kye mbagambyeko, okulungamizibwa. Naye ebirabo bye tugenda okwogerako tubadde tujja twogera ku kulungamizibwa omwoyo. Amiina. Okulungamizibwa omwoyo kyekuli ne kyekutali. Oluusi nga tugenda ne tuleetamu endowooza zaffe ne tuddira ebitali bya mwoyo ne tubireeta mu by'omwoyo ng'era bwe babadde boogera wano. Naye kyetuva tuddayo okwetegereza n'okusoma ebitabo tulabe ddala ddala kino kye tuwogerako kya mwoyo oba si kya mwoyo. Amiina. Ebirabo eby'omwoyo tugenda biraba. Njagala otegeere nti omukkiriza yenna yazaalibwa mwoyo. Era oyo omukkiriza ali mu Yesu Kristo yazaalibwa mwoyo gwennyini ogwa Katonda. Mujjukire Yesu Kristo yagamba Nikodemasi nti ekizaalibwa omubiri kibeera mubiri, n'ekizaalibwa omwoyo kibeera mwoyo. Omukkiriza yazaalibwa mwoyo. Kyekyo lwaki oli mukkiriza kubanga ozaalibwa omwoyo wa Katonda akufudde ki? Mujja. Kitegeeza nti wakkiriza Yesu Kristo n'olyoka ozaalibwa omwoyo. Tewajja buzzi kukkiriza. Wakkiriza omwana nti yafa n'aziikibwa n'azuukira, n'olyoka oweebwa omwoyo omutukuvu atudde mu ggwe, gw'otagenda kuyita buli lunaku nti kati zino essaawa kamuyita gye, oba nti otambulako mwoyo jangu otambule nange, jangu obeere nange. Kati ebyo ebintu byonna bye tulina okuyiga tebijja buzzi kutegeera, tuyina kubisoma mu byawandiikibwa. Ebyawandiikibwa bye bitulaga kiki kye tuli. Kyekyo lwaki nadde ntandika ne ŋŋamba nti ebyawandiikibwa ndabirwamu mu tweraba ne twetereereza. Tugenda kusoma ebyawandiikibwa bingi. Tugenda mu kyawandiikibwa ekiri mu Bakoliiso ekisooka, tugenda kuva essuula 2, tugenda kuva ku lunyiriri olw'omwenda paka ku lw'14. Nabagambye mujjeeyo ebitabo byammwe muwandiike. Bakoliiso ekisooka essuula 2 okuva ku lunyiriri olw'omwenda paka ku lw'14. Ate tuli mu Luganda. Naye nga bwe kyawandiikibwa nti eriiso bye litalabangako n'okutu bwe bitawuliranga ne bitayingira mu mutima gw'omuntu, byonna Katonda bye yategekera abamwagala. Naye ffe Katonda yatubikkulira ku bw'omwoyo. Baani babikkulira ku bw'omwoyo? Ffe abamukkiriza, kubanga omwoyo anoonya byonna era n'abitegekera ebya Katonda. Olw'11 kubanga muntu ki ategeera eby'omuntu wabula omwoyo gw'omuntu oguli mu ye? Era bwe kityo n'ebya Katonda si wali abitegeera wabula omwoyo gwa Katonda teri asobola kutegeera. Olw'12 naffe
tetwaweebwa mwoyo gwa nsi. Kyekyo kye mbagambye nti omukkiriza yenna tewaweebwa ki mwoyo gwa nsi, wabula omwoyo oguva eri Katonda, tulyoke tutegeere nga Katonda byatuwa obuwa. Tetwaweebwa mwoyo gwa nsi. Olw'ekkumi n'okwogera twogero ebyo si mu bigambo amagezi g'abantu bye gayigiriza, wabula omwoyo byayigiriza. Bwe yatutegeereranya eby'omwoyo n'eby'omwoyo. Kati ffe abamaze okukkiriza Yesu Kristo, mumpulirize bulungi, tetwaweebwa mwoyo gwa nsi. Ngenda kusoma Olw'ekkumi. Tetwaweebwa mwoyo gwa nsi. Kavuna twakkiriza Kristo ne tuva mu kufa, ne tuweebwa obulamu obutaggwaawo. Emirundi egisinga ekintu ekyo tugenda ne tulema okukitegeera, ne tugamba obulamu obutaggwaawo tugenda bufuna nga tukoze eki? Nga tumaze kufa. Akkiriza obutaggwaawo. Kitegeeza nti awakkiririza Webale nnyo. obulamu we butandikira. Webale nnyo. Baabwe abatannakkiriza newankubadde nga mulamu atambula, Abamufu abamufu mu ki? Mwoyo gwe. webale nnyo. Kubanga abatalina mwoyo wa Katonda kyava abeera omufu newankubadde nga atambula mu bulamu buno, naye ebikwatagana ku by'obwa Katonda abeera mufu. Naye ono amaze okukkiriza, olwo omwoyo wa Katonda amuzza obujja n'abeera mulamu mu ye. Tekirina kulinda omale kufa ate olyoka ofuna omwoyo. Si kya feeling. Gamba si kyakumala kulowooza kuteekamu birowoozo. Kintu kyakutegeera kubanga ebyawandiikibwa bino byawandiikibwa tusobole okubitegeera. Ebyawandiikibwa bino muntu ayitibwa Yesu Kristo. Okusinziira ku byawandiikibwa nga ebijja bitulaga nti muntu. Kati olw'okuba muntu bwe tusoma omuntu ono kikyali, kiki yakola mu bulamu bwaffe, kikyakola mu bulamu bwaffe, ne kikyayinza okukola okuyita mu bulamu bwaffe. Amiina. Kati bw'omala okutegeera ebintu bino byonna n'obifuna ggwe ng'omukkiriza, kitegeeza otambulira mu buwanguzi, omanyi kiki ky'oli, omanyi embalayo, omanyi ekyakkolerwa, webale nnyo. Kitegeera nti kati wasumululwa okuva mu nsi kizikiza n'otwalibwa mu nsi ey'ekitangaala. Webale nnyo. Kiba kitegeeza olina kitangaala. Naye buzibu ki bw'osisinkana obutaba nankolagana yokwekuba obutayikiriziddwa butuufu ng'ebyawandiikibwa bwe biri. Webale nnyo. Kati buli lw'otasomesebwa ng'ebyawandiikibwa bwe biri, kiba kitegeeza obeera ng'oli awo walokoka naye nga teweetegeera kikyoli. Naye okusomesa kuno okw'ebyawandiikibwa kukuleetera okutegeera n'okumanya ebintu by'obwakatonda eby'omwoyo. Kubanga tuli mu ssomo erigamba nti tulungamizibwa n'omwoyo wa Katonda. Kati olwo tuyiga ekirabo ekyatuweebwa eky'omwoyo omutukuvu abeera mu ffe. Tetuyita muyite, wabula bwe tukkiriza ajja ne package yonna ey'obwakatonda munda mu ffe, era abeera mu ffe, era omwoyo gwaffe teguliiko buzibu kubanga ye mwoyo wa Katonda. Wabula endowooza yeeba n'obuzibu. Endowooza eno yeesomesebwa okusobola okuba nti erayininga apu n'omwoyo wa Katonda okutuukiriza ekyo Katonda kyayagala mu muntu oyo amaze okumukkiriza. Kati kitegeeza nti endowooza eno erina okusomesebwa esobole okuwulira omwoyo ono kyakola ki? Kyagamba. Kubanga omwoyo abeera awo nga musirifu olw'okuba endowooza erina bingi byerowooza. Amiina. Tusome Olw'ekkumi lwe tubadde mu Bakoliiso ekisooka essuula 2, tuvudde ku lunyiriri olw'omwenda paka ku Lw'ekkumi. Kati tugenda kusoma Olw'ekkumi. Kanzire ku Lw'ekkumi. N'okwogera twogera ebyo si mu bigambo amagezi g'abantu bye gayigiriza, wabula omwoyo byayigiriza, bwe tugeraageranya eby'omwoyo n'eby'omwoyo. Olw'ekkumi. Naye omuntu ow'omukka obukka takkiriza bya mwoyo gwa Katonda, kubanga bya busirusiru gye bali.
biba bya busirusiru kubanga talina mwoyo wa Katonda amuleetera kutegeera bintu by'obwa Katonda webalinyo bibeera ebyobusirusiru gyali kubanga yandikwa bitutegeezezza wano nti omuntu omukka obukka kiba kitegeeza oli mukka naye omwoyo ogukufuula okuba nti oli wa Katonda togulina kati awana agambye nti era tayinza bitegeera kubanga tekibeerwa tabeera na mwoyo tasobola bitegeera kubanga talina mwoyo naye gwampuliriza olunaku olwaleero olina bw'obanga wakkiriza Yesu Kristo olina omwoyo wa Katonda oli mwana wa Katonda already togenda kufuuka bwewakkiriza bonna abamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda abo be bakkiriza erinnya lye kati tuli ku ssomo erigamba nti omwoyo wa Katonda engeri gy'atuluŋŋamyamu okuyita mu bibala ebyatukola ki ekyomwoyo omutukuvu ate ekyenjagala otegeere owooluganda tuwuliza olwaleero tubadde tujja mu nnyimba ze tuyimba nga tugamba omwoyo wa Mukama leero kawano jangu munze okitegeera olw'okuba tubadde tetunnategeera ebyawandiikibwa tubadde tetubisoma mu kutegeera Kristo nga tuyita omwoyo naye omwoyo tetumuyita kubanga ebiseera ebisinga ebintu tubadde tulinga abakwata ebikwate bwe twalokoka ne tujja mu kanisa bwe twasangamu tetusobola bagamba nti tebatusomesa naye nabo okutegeera kwe baalina kwali kukomaawo kubanga nabo baafuna okuyigirizibwa okutaali kulungamu bwe mba nsobola okireeta bwentyo ng'era buli kiseera tuba tusaba nga tukoowoola omwoyo jangu onyingire jangu obeere awo olw'okuba tulina traditions edda bujjukira abantu bonna abava mu Africa balinamu ebyokusamira kati bajjajja bwe baagwanga ku bantu ng'omuti kimukutte kati naffe tujja ne mentality eyo mu bwa Katonda nga tulowooza nti omwoyo naye ajja tugwako bugwi naye ebyawandiikibwa bitutegeezezza nti omwoyo atuula mu ffe tetwetaaga muyita. Amiina. Era bw'ogenda okutunuulira nnyo mwoyo tetumunoonya olwedda ali mu ffe akola naye olw'okuba tubeera bize nnyo ne tumunyigiriza by'abayogezako okwogera gye tuli ne tutasobola kuwulira naye buli mukkiriza yenna alina omwoyo wa Katonda mu ye. Tusome ekyawandiikibwa ekiri mu Bakolisi ekisooka essula 6 olunyulo 17 Bakolisi ekisooka essula 6 olunyulo 17 naye eyeegatta ne Mukama waffe gwe mwoyo gumu. Naye weegatta otya ne Mukama waffe? Weegatta otya ne Mukama waffe? Kasitavu kavuna omukkiriza olunaku lwe wayatula webali nnyo Yesu Kristo ye mulokozi wo awo wamufunira webali nnyo kisobola okutwalira bw'oba oyagala kutandika kirowoozaako ogatte ne maathi okole equations tojja kukifuna naye bayibuli etugambye naye yeegatta ne Mukama waffe gwe mwoyo gumu. Omwoyo wa Katonda ali mu ggwe asula mu ggwe abeera mu ggwe kyava atugamba nti tetwafuna mwoyo waki wakutya naye twafuna omwoyo w'okufuuka ki abaana tetwaweebwa mwoyo wa buddu w'okufuuka twafuuka baana. Yesu muganda waffe bwe njogera ekyo omuntu ayinza gamba ono mwami Birwa alabika agudde eddalo. Yesu muganda waffe kyekibereberye okitegeera tulina omwoyo w'eddembe gye tulina omwoyo eyatuzza obujja twadda bujja ffe ng'abakkiriza. Bayibuli etugambye mu Bakoliso ekyokubiri 5:17 nti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo abaki kitonde ekijja ng'ebyedda byonna bikoze eki biweddewo. Kati gwe ampuliriza olunaku olwaleero twogera ku ki? Twogera ku kulungamizibwa omwoyo wa Katonda nti omwoyo the spirit is in within you. Omwoyo ali mu ggwe tonoonya gy'ali oba nti leero yakyaddeko takyala
talina gy'alaga abeera naawe 24/7 kati bwe twogera ku birabo by'omwoyo n'okulungamizibwa tuba tetwogera ku byamagero tuba tetwogera ku bubonero tuba tetwogera ku byewuunyo naye tuba twogera ku kutegeeza okwogerako okubikkulirwa. Amiina. Bw'otwogera ku birabo eby'omwoyo tuba tetwogera ku byamagero, tuba tetwogera ku bubonero, tuba tetwogera ku byewuunyisa bye bayita wonders. No, tuba twogera ku kwogera okutegeeza okubikkulirwa. Waliwo omuntu asobola okuleeta okubikkulirwa mu kutegeera, ate okubikkulirwa bannange kuli kumu kye njagala mumanyi. Ffenna tubikkulirwa Yesu. Bwe tosobola agamba nti omanyi nina okubikkulirwa kwange. Tekuliyo. Okubikkulirwa kuli kumu. Kwa Kristo. Waliwo era alibaawo. We bali nnyo. Oyo gwe tubikkulirwa. Tetusobola kubikkulirwa kintu kitaliyo kubanga Bayibuli eno esimbiddwa ku muntu omu bamuyita Yesu Kristo. Tumusobola okuva mu lubereberye paka mu kubikkulirwa nga tulaba omuntu omu. Era gwe bw'osoma Bayibuli n'ogirabamu ebirala kiba kitegeeza osomye kifu. Olina okuddamu n'osoma Bayibuli okuva ku lubereberye osobola Kristo kubikkulirwa olina kulaba muntu omu Kristo. Kubanga bwe bulokozi gye tuli. Ekitabo kino kikwata ku bulokozi. Amiina. Tekikwata ku business, tekikwata ku kine wankubadde nga is a historical book. Kifo kya ekitabo ebyafaayo. Kitabo kya byafaayo. So kati bwe tuba tusoma nga tulaba obwa Katonda bwe bwatandika. Amiina. N'obuwa gye buli kati olwaleero. Kyova olaba egundi yokweri erabika eneevuddeko. Nze gwe bajjeeko. Ffenna batugjeeko. Someone disconnected us. Okay, logging in butya. Okay. Kati ffe ng'abakkiriza tufuna okutegeera n'okwogera kw'okubikkulirwa kwe tufunye. Amiina. Era bwe tugenda okulaba gwe omukkiriza kitegeeza nti ekirabo kino eky'okwogera okubikkulirwa kirina olwedde kiri mu ggwe. Kati omwoyo ono yalina okwogera gy'oli n'ofuna okutegeera n'ofuna otya okutegeera nga mayindi eno endowooza yo ekyusibwa okusobola okuwulira ekyo ekyogeddwa gy'oli. Mayindi yo esomeseddwa okuba nti ekyusibwa okutegeera ebintu by'obwakatonda. Amiina. Kubanga omwoyo we yali safe ye mulokole. Naye endowooza eno yeetawaanyizibwa n'ebintu bingi. Kati endowooza eno yerina okusomesebwa okubeera mu line okuwuliriza buli omwoyo kyagamba. Naye omwoyo oyo olwedde ali mu ggwe. Amiina. Abali ku cyberspace mutusonyiweko waliwo atugjeeko naye kakati sister Suzette abazizzaako tweyongereyo mu maaso. Tugenda kusoma Makko essula 16 olunyolo 17. Makko 16 olunyolo 17 lugamba era mu bubonero buno wangi Hello? Okay. Okay. Makko 16 olunyolo 17 era obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza banaagobanga emizimu mu linnya lyange banaayogeranga ennimi empya. Era obubonero buno bunaagendanga n'abo bamaze okukkiriza banaayogeranga ennimi. Ennimi kirabo kyali kikoze eki kituweereddwa kyatuweerwa. Omukkiriza alina okwogera mu nnimi. Oyinza okuba nga ogamba mwambirusi ogera mu nnimi, olina okutandika okuyiga okwogera mu nnimi. Amiina. Kubanga kirabo kyakuweebwa. Yes. Kati gwe ng'omukkiriza ekirabo ekyo olina okuwuliriza omwoyo n'ali mu ggwe. Kiri dormant. Oyinza okugamba nti soogeranga mu nnimi boogera saagala kwogera bye boogera sibitegeera. Kiri dormant kiri mu ggwe kati olina okizuukusa. Kati tekigaana omwoyo wa Katonda okuba nti ayogera gy'oli. Webale nnyo. Kati gwe ng'omukkiriza
bw'omala okusomesa endowooza yeeno netuuka mu kigera ekyokutegera omwoyo mutukuvu byakugamba byakuluŋŋamyamu ojja kusobola okubeera nti owulira eddoboozi gyo twayogedde ku ddoboozi nti endiga zimanyi ki zirya mukama waazo erya musumba waazo okugjako ng'oli mbuzi naye buli ndiga zonna zo ziwulira kati tulina okwawula eddoboozi ery'omusumba waffe nga ffe endiga manya nti oweereddwa ekirabo ate gwe ng'omukkiriza mu kwezuula tolina kunoonya nti ogenda kubeera nti mukama katonda agenda kuzuukusa buli ku makya sisita Suzette zuukuka olabe kiki ky'onookola olwaleero olw'okuba oluŋŋamizibwa omwoyo tajja kubeera nga akuzuukusa akukoonako naye olw'okuba gwe obadde oyagala okumanya oyo gw'onoonya n'otandika okuwulira eddoboozi mu ggwe ery'obwakatonda eriri mu ggwe okusobola okutegeera omwoyo kyagala okukola ki okugamba omukkiriza alina okwenyigira mu kuyiga enkola ya katonda bwekola newankubadde ng'omwoyo wa katonda atuula mu ye kimugwanira okuba nti asomesebwa okuyita mu byawandiikibwa bino oba asoma ebyawandiikibwa bino okusobola okumanya engeri ki katonda gy'ayogeramu gy'ali tubagambye nti ebyawandiikibwa bino muntu era ye muntu Kristo bwe tubisoma tufuna okutegeera okw'okuluŋŋamizibwa kw'omwoyo wa katonda toyinza kumanya bintu bino byonna newankubadde nga wakkiriza omwoyo mulina kitwala okusomesebwa kitwala okusoma ebyawandiikibwa bino okusobola okuba nti omwoyo wa katonda abikkula jo sista Suzette yagambye nti katonda tayinza kukubikkulira kyotamanyi kati kikutwalira okumanya n'alyoka akubikkulira okusinziira ku kumanya kw'olina kati nga gw'omukkiriza bwe kituuka ku luŋŋamizibwa omwoyo olina okubeera paati yakyo olina okubeera nga mukyalambiri bwagambye nti olina okusomesebwa tojja kubeera bubeezi awo nga tosomeseddwa kubanga olina kyoyagala okumanya amiina bw'ojja okulaba emirundi egisinga oyinza okulaba nti ofunye ebirooto ofunye okwolesebwa ne kujja gye kuli kati okwolesebwa okwo kuyinza okuba nga si kwa bwakatonda naye ogenda kutegeera otya olw'okuba olina omwoyo wa katonda mu ggwe agenda kukuluŋŋamya okumanya nti okwolesebwa kuno kwenfunye oba ekirooto kyenfunye kituufu ng'okola otya ng'okyekinga n'ebyawandiikibwa biki kye bigamba tugenda kusoma ekyawandiikibwa kiri mu Timoseewo ekisooka essuula 1:18 Timoseewo ekisooka essuula 1:18 lugamba ekiragiro kino nkuteresa mwana wange Timoseewo n'ebigambo by'abannabbi bwe byali bye baakwogerako edda olyoke olwanirenga mu byo olutalo olulungi ayogedde wano ekiragiro kino nkuteresa mwana wange kati kitegeeza nti Timoseewo baali bamulagiriddeko obunnabbi ng'amunyweza mu ekyo ekyamulangirirwako ng'amugamba nti otambulire mu ekyo nti olina okuvaayo n'okutambulira mu ekyo naye Timoseewo yali talina kutambulira butambulizi mu ekyo yalina okubeera nti akola ki amanya ekyo ekyamulangirirwako amiina agambye wano nti olina okumanya ng'ebigambo by'abannabbi bwe byali gerako edda oluusi bagenda ne batwogerako ebigambo ne bakuwa profesi gy'oli naye n'otafaayo kiki kyakwogerwako
omutume Paulo kyagamba kyali agamba Timoseewo nti abeere ng'akola kyafangayo eri obunnabbi buno olw'ekigambo ky'obunnabbi gyali okusobola okuba nti yeeyongera okumanya n'okutambulira mu kigambo ky'obunnabbi ekyo okutuukirizibwa mu bulamu bwe so kiba kitegeeza omukkiriza alina okufaayo newankubadde ng'aweereddwa ekigambo ky'obunnabbi kikwatagana ku bulamu bwe mu buweereza alina okumanya takoma bukomi ku kukitwala butwazi naye alina okumanya okubeera nti yeenyigira mu kusomesebwa mu kusoma ekigambo kya Katonda okusobola okulaba enkola ya Katonda bwekola okuyita mu ye. Kati kitegeeza nti ekigambo kino ekyagambibwa Timoseewo kyali kikye naye oyinza okufuna nti bannabbi abalala baayogera nabo naye ng'olina okufaayo nga ggwe omuntu nga Timoseewo osobole okulaba nti ekigambo kino kye baayogera gye ndi kituufu osobole okubeera ng'onoonyereza ng'ofuna okutegeera otya mu kuyiga mu kusomesebwa kya Katonda oluvannyuma lw'okiwulira bw'oti okutegeera kutandika okusomesebwa ng'otandika okutegeera nti ekigambo kino baakyogedde kiri bwekiti ne bwekiti nsobodde nti okitambuliramu. Amiina. Tugendagenda mu Timoseewo ekisooka essula nnyo olunyolo 14. Timoseewo ekisooka essula ey'okuna olunyolo 14 lugamba bwe luti tolekanga ekirabo ekiri mu ggwe kye waweebwa olw'obunnabbi awamu n'okuteekebwako emikono gy'abakadde. Tolekanga ekirabo ekiri mu ggwe kye waweebwa olw'obunnabbi awamu n'okukola ki n'okuteekebwako emikono gy'abakadde. Kati prophecy obunnabbi buweebwa eri endowooza y'omuntu. Kati kuno kigambo ky'ekyoluganda kigenze okulungamizibwa omwoyo n'aleeta gy'oli okutegeera nti endowooza yeeno erina okusomesebwa osobole okufuna ekyo ekikwogeddwako. Omwoyo wa Katonda already ali mu ggwe. Ekirabo ekyo kiba ekigambo ky'obunnabbi ekikuweereddwa kiba already kiri mu ggwe. Kati omukkiriza oba omusumba oba aleeta ekigambo ekyo gy'oli naye nga kiri mu ggwe. Kati endowooza yo nga bwe tuzze tugamba olw'okuba endowooza yo erina bingi ebigenda bitambula kati tebeera tefokasinze. Kati obunnabbi buno bwe bujja eri ndowooza esobole okulayininga apu n'omwoyo wa Katonda atudde mu ggwe olw'ekirabo ekyo ekiri mu ggwe. Kati kubanga kati tusoma ano okulungamizibwa omwoyo eri omukkiriza so tuyiga engeri omwoyo wa Katonda gy'akolera mu ffe naye ng'ayita mu birabo ebirabo ebyo Katonda byawadde abantu abakkiriza. Waliwo omusumba ayogedde ku buwande ku cyberspace abadde musumba buwande ayogedde ekigambo ekikulu age nti ebirabo bino byaweebwa kanisa era omugaso gwabyo gwakuyamba bakkiriza bano okuba nti batambulira mu kumanya okwo ekirabo kino kiba tekiri kikyo nti kiri awo kikyo kyakuweebwa olw'omulimu ogw'ekkanisa. Kati y'ensonga lwaki ebirabo bino bikola okusinziira ku mulimu Katonda gw'ayagala okukola mu kkanisa muno. Ekkanisa eno be bantu ffe abakkiriza ffe tuba ekkanisa so si ekizimbe. Ekizimbe tukuŋŋaana bukuŋŋaanyi tukuŋŋaanirawo naye ng'ekkanisa ye muntu kubanga Katonda tatuula mu bizimbe bikolebwa emikono gy'abantu naye atuula mu ffe. Amiina. Kati bwe tugenda okukuŋŋaana tukola newankubadde ng'ekigambo kisigala kanisa kubanga lyeriba ekkuŋŋaaniro ffenna ng'ekkanisa tubeera. So kati nzijukidde bw'abadde akyogera nti ebirabo ebyo byatuweebwa okuyamba omubiri gwa Kristo okuba nti gukula ate nga gutambulira mu kwagala kwa Katonda. Kaakati bw'oweebwa obunnabbi buno kiba kitegeeza nti olina okuddayo olaba obunnabbi obukuweebwa eyo eba pointa ekulaga
kiki ekikoze eki kyolina okukola nti kiba kitriginga ekyo kyogenda okutambuliramu kirabisibwe kubanga tojja kubeera bubeezi awo kirabisibwe omwoyo wa katonda ayinza okwogera naawe naye nga mind yo teri ready kukola ki kukitwala ekyo kyayogedde na kyekyo lwaki yeetaaga okukola ki okusomesebwa kubanga obunnabbi buno yes bwogera eri omuntu nga bwogera eri endowooza y'omuntu weebale nnyo kubanga ye omwoyo olredi aba ali safe ng'ekyokukola akimanyi naye nga mind eno yerina okulayininga n'omwoyo wa katonda atuula mu kyova olaba pawulo yagamba nti nwanya okulwana okuki okulungi ng'amaze okutegeera olw'okuba ye pawulo yali aseetinze endowooza ye kwekyo ekisinga obukulu ng'amaze okutegeera ekisinga obukulu tugende mu bikolwa by'abatume tulabe ebikolwa by'abatume essuula 2 okuva ku nyo 22 paka ku 23 Kulabatume 2 onyelwa 22 kaakano laba bwe nsimbiddwa mu mwoyo ŋŋenda e Yerusaalemi nga simanyi bye ndiraba eyo wabula ng'omwoyo omutukuvu antegeezezza mu buli kibuga ng'agamba nti okusimbibwa n'okubonyaabonyezebwa binnindiridde binnindiridde pawulo yalina okutambula naye ng'omwoyo wa katonda amuluŋŋamizzaako naye nga tamuwadde kyonna kigenda kubeerawo era waliwo n'ab'ekkanisa endala abaali basaba ne bawulabula pawulo omutume nti gy'ogenda no togenda kubanga tebigenda kubeera mirembe naye olw'okuba omwoyo gwa katonda yamuluŋŋamizza nti mu kibuga gy'ogenda okubonyaabonyezebwa kukulindiridde teyatya wabula yafuna obukakafu obw'abantu ababiri ti gye ŋŋenda kaŋŋende mpeereze kati wano kirina kyetwagala okugjawo ekikulu nti omwoyo wa katonda asobola okujja okukubikkulira profesi esobola okujja gy'oli naye nga profesi ekulaga bulazi tekuwa details naye nga olw'okuba obwongo bwe obadde obuyigiriza n'omanya nti gye ŋŋenda waliyo emitawaana naye olw'okuba waliwo ekisinga obukulu ekyokubuulira enjiri nja kukola ki era wano kitulaga nti obunnabbi bwa katonda bulina kubeera mu kigambo kya katonda omuntu yenna bw'ajjanga n'akuwa obunnabbi akuyiseyo mu kibiina nti ndaba omuntu ayambadde ekiteeteeyi ekya green akaleega ka white empale ya black omwoyo wa katonda tayogera bw'atyo olw'okwo obunnabbi buba bugenze mu bufumu buba buli out of nga buvuddeko ku kigambo kya katonda teyeetaaga kugamba nti oyambadde ki kubanga amanyi kikyoli ye aliwo okukuluŋŋamya biki by'olina okukola mu bulamu buno kugamba nti enju yo teri ku lusozi kubanga katonda akimanyi nti otegeera bulungi ennyumba eri ku lusozi era akimanyi bajjajja abaafa naawe akimanyi naawe obamanyi tekimwetaagisa ebintu byonna ebyobwakatonda birina kubeera nga bibeesinga ku byawandikibwa ate byakununula myoyo gy'abantu okudda eri katonda si byakugaggawala obugagga weebuli amiina era ajja kwekubisaako okwo ku cyber space mpulidde musumba agundi ayogera kakayira ayogera nti abantu okuba nti tetuwaawula otyo omwoyo wa katonda kikyakola n'ensi eno gye tulimu omubiri gwe tulimu ku bintu ebyabuliwo kati omwoyo wa katonda ye adiringana bya bwakatonda ebyokulokola emyoyo kugijja mu kibi okugijja mu kizikizo okugizza mu kitangaala kati bwe tutuuka nga kubanga kati ffe abakkiriza tulina omwoyo wa katonda at the same time tuli mu mubiri guno nga tuli mu nsi so kati waliwo ebintu ebiri physical nga tebyetaaga mwoyo wa katonda bitugamba kubanga n'abatalina katonda nabo babikola kiringa kukeera nkyagenda kukola kubeezaawo bulamu bwo makaago okukola ki
talina kwetaaga kugamba kubanga ebikwatagana ku bulamu netera atugambye yabituwa n'ebyomwoyo era nti ebikwatagana ku bulamu uno n'ebyomwoyo Mukama yabituwa dda kati kiba kitegeeza nti omukkiriza alina okwawula kyekyo Musumba Kakayira kyadagezaako okugaziya nti tuleme kuddira nga buli kimu tukiteeka mu omwoyo ngamba ngenda kunaaba mu ngalo tebinayo bikwasaganira manya olina okunaaba mu ngalo yes okugenda mwoyo akugambe oba mwoyo ali wanaŋŋanti kati yambala olwo olugoye luno tolwa nedda Katonda si kyando Katonda si kyando yando Katonda si mulogo Katonda si mufuusa si mufumu so ebikwatagana ku by'omwoyo kati wano Pawulo afuna obunnabbi naye obunnabbi obwo bwafuna obw'okugenda e Yerusaalemi nti agenda e Yerusaalemi naye agenda kubonyezebwa agenda kufuna ebibonyoobonyo abakkiriza bonna ne bakikola ki ne bakifuna kati bo baatya okubeera nti okugamba ne bagamba Pawulo togenda naye olw'okuba Pawulo yali amaze okusomesa endowooza ng'ategeera bulungi ekigambo kya Katonda yategeera ki Mukama kye yali amugamba newankubadde nabo Mukama yababikkulira naye yategeera nti okuyita mu kubonyezebwa okuyita mu kunyigirizibwa emyoyo mingi e Yerusaalemi egigenda okudda eri Katonda so yalina okuyita mu feezi eyo ng'ababuulizi b'enjiri gye bayitamu kuvumibwa kujongebwa kuteekebwa wansi ebyo byonna byaliwo kati kiba kitegeeza nti omwoyo bw'ayogera gy'oli appointinga so teyamugendera mu details nti nkulaba oli kunju kati ogenda tuuka eyo ogenda kugenda mu nnyumba ya gundi because nedda n'osoma n'amannya n'oleeta n'erinnya lya muganda gundi ono yakola ati obufumu it's contrary to the word of God. Kyova olaba nti kati bw'oba oli mukkiriza olina okugenderera prophecies zino obunnabbi buno bwonna bwe bakusuulira osobola sooka osomesa obwongo bwo butuuke ku kiseera ekitegeera nti obunabbi bwe baleese ddala Mukama kyayogera kino kituufu nange nkirinako nkiwulira munda munzi singa kubanga omwoyo oli alimu oli ayogera ye mwoyo omu ali mu ggwe kiba kitegeeza omwoyo oyo omu akonfirming ekyo kyogedda amiina bwe tweyongerayo nti profesa eno bwejja tekuleetera nga Sister Suzette bwagambye nti kakati ogenda kufuna passport ogenda kubeera wano tugenda gikweka wansi we tereeta details ezo naye pointinga kwekyo olwedde omwoyo kyagenda okukonfaminga amiina tugende mu kyawandikibwa ekiri mu bikolwa by'abatume Acts of Apostles 2 olunywa lwa 23 nduddemu olwa 23 lugambye wabula ng'omwoyo omutukuvu antegeeza mu buli kibuga ng'agamba nti okusibibwa n'okubonyaabonyezebwa binnindiridde nga olw'okuba mwoyo yamubuulira nti okubonyaabonyezebwa ate njagala mujjukira abooluganda bw'oba nga oli mubuulizi wa njiri ng'ate enjiri gy'obuulira y'amazima tolina ogenda kubeera ng'odduka ebibonyoobonyo tekiriiwo ebyo bitambula ebi wabaawo ababakanye weebale nnyo kati kitegeeza nti omwoyo wa Katonda awitnessinga ebyo ebiri mu ggwe n'ojja nga ggwe omukkiriza nti owulira ekigambo kya Katonda era bino bye tuwulira nti twogera mu nnimi n'okuvuunula ennimi ebyo birabo nabyo bikuweereddwa ng'omukkiriza biri mu ggwe ng'omukkiriza era bikola mu ggwe kitegeeza nti osobola obikozesa olw'okuba byakuweebwa era omwoyo wa Katonda bw'akuwa obikozesa akonfaminga ekyo ekiri mu ggwe amiina wano tulaba Pawulo yali agenda e Yerusaalemi naye ng'amaze okutegeera kiki ekiri
ekigenda omubaako naye nga talina details ngeri kijagenda kubenye babonyezebwa naye already mukama yali amugambyeko ekigenda okubeerawo so mu bulamu bwaffe buno bwe tuyigiriza endowooza zaffe tuziyigiriza tutya n'ekigambo kya Katonda ebintu ebisinga tebikugwako bugwi kubanga oli mwana wa Katonda always ayogera naawe oyinza oga nti naye nze sulyangako ddoboozi lya Katonda nze ebisinga binguddeko bugwi lwakuba oluusi tuba ne activities nyingi okwatagana kino n'okwatagana kiri nodda eno nodda eri n'otafuna budde gwe mwene kweyawulako n'otegeera ki Katonda kyakulungamya okugamba. Amiina. Kati mu lugendo Pawulo lwe yalimu mwalimu okulungamizibwa naye kyamutwalira ekiseera okuyigiriza endowooza ye okufuna okutegeera biki ebigenda okubeerawo. Kati mu kuyita mu kusomesebwa yafuna details ez'ebyo ebigenda okukola ki okumubaako. Kyova olaba nti ne mu kuvunula ennimi n'okusomesebwa kuno kwonna kuba kukuleeta okutegeera ebyo biki ebigenda okujja. Njagala tusome wano mu bikolwa by'Abatume 20 olunya olwokuna. Ebikolwa by'Abatume essula 20 olunya olwokuna lugamba nti bwe twalabayo abayigirizwa ne tumalayo ennaku 7 abo ne bagamba Pawulo mu mwoyo aleme okulinnya mu Yerusaalemi. Bali nabo baafuna okubikkulirwa naye olw'okuba nti endowooza yaabwe yali teyigiriziddwa tennakula baatya naye olw'okuba Pawulo yali amaze okutegeera nti kuno okutiisibwa kujja kubeerawo kyosobola kujjawo naye waliwo ekisinga obukulu. Kati mukyalambirwa agambye nti tuyina okutandika okusoma Bayibuli ne tutandika okwawula newankubadde waliwo ebigenda mu maaso naye tulina okubuulira enjiri. Wagenda kubeerawo okuyigganyizibwa naye bw'oba ng'osomesebwa ojja kuba osobola okuyimirira mu persecution eyo mu kuyigganyizibwa osobola okubuulira enjiri. Pawulo yagamba ngenda Yerusaalemi newankubadde waaliwo abafunye okubikkulirwa nga omwoyo w'omunda ababuulidde nti Pawulo togenda Yerusaalemi bagenda kukuba webale nnyo naye Pawulo yalina amazima g'amaze okutegeera ng'amaze okumanya nti waliyo emigga egigenda okuva eyo bagenda kukuba naye nze nina ekisinga ekyo. Kati ffe ng'abakkiriza tulina omwoyo wa Katonda atulungamya naye buli lw'obeera mu atmosphere etasobola kuwulira mwoyo wa Katonda omusuppressinga naye tulina omwoyo wa Katonda asobola okutulungamya. Amiina. Toyina kubeera na kutya nga ggwe omukkiriza kubanga omwoyo wa Katonda otambula naye buli w'olaga. Tekitegeeza nti ebitiisa tebireme kujja. Webale nnyo. Ebitiisa bijja naye olw'okuba endowooza omaze okugisomesa. Amiina. Bwe bijja okuchallenginga already olina ekigambo ekikuwanguza. Yensonga lwaki kitwala omukkiriza okusomesa endowooza ye. Omwoyo ono ye already waali naye endowooza eno yeeba n'ebintu ebingi yerowooza n'edduka eno n'edduka eri n'edduka eno kati endowooza eyo yesomesebwa okulayininga apu n'omwoyo wa Katonda kyagamba omwoyo wa Katonda oyo ali mu ggwe okuyita mu kusomesebwa kuno ekigambo kino oyongera okunywezebwa munda n'endowooza yo nebanga ekola bulungi. Olina kyoyogedde nti ebitiisa tebikola eki bijja kubeerawo tukyali mu nsi eri physical. Webale nnyo naye tulina okubeera nga tunyweza. Tusome ekyawandiikibwa ekiri mu Peetero ekisooka 3:14 owulire. Peetero ekisooka First Peter yeyo Peetero ekisooka essula 3:14 lugamba bwe luti naye newankubadde nga
mubonyaabonyezebwa olw'obutuukirivu mulina omukisa mulina ki omukisa era temutyanga kutiisibwa kwabwe so temweraliikiriranga. njagala nkubuulireko teri omuntu bwaba nga tonnakula mu kigera teri asobola kugamba nti totiisibwa n'osigalawo. Okutiisibwatiisibwa kwa buntu naye bw'oba omaze okutegeera n'osomesebwa okutegeera Kristo gwe wakkiriza waliwo wotatiisibwatiisibwa neki kyoli mu Katonda. Agambye nti newankubadde nga waliwo okubonyaabonyezebwa n'olw'obutuukirivu mulina omukisa. waliwo ebiseera mutumeddewo balabye ko yali akyali mulamu atutraini nze nga tuli bavubuka tugenze ku wabwino okubuulira enjiri tugala agenda kusetinga mwana gwa ndogoyi free babiri temwogera ku kkubo ne tutuuka eyo bwe twatuuka eyo ebiseera ebyo enjiri yali si nyangu musajja ajjeeyo emundu abasinga bataali mu training bonna badduka naye ffenna abaali mu training twatandika okwogera ennimi omusajja yakookinga emundu mutumeddeewo emundu amasasi gaagaana okuvaayo obulidde okera okuva olwo ne batuliriizinga ne tubuulira enjiri Uganda n'etandika okufuna enjiri ey'obwereere naye olw'okuba yali amaze otutraininga kati bano abaatujoyininga abaakajanja abatulabye mu kkubo nga tugenda naffe katugende kati olw'okuba baali tebali trained bambi baalina Katonda naye tebaali trained bo badduka buddusi. Kati ova olaba weetaaga training mpuliriza olunaku olwaleero ng'osomesebwa n'ekigambo kya Katonda kisobole okukunyweza nti gwe wakkiriza si wa kuyugayuga bwoti gwe wakkiriza mulamu era atuddemu ggwe. Amiina. Agambye wano nti omwoyo wa Katonda ali mu ggwe ng'akujjukiza ekirabo ky'olina n'obunnabbi obukuweerwa n'okuvunula mu nnimi ebyo byonna olina obbicekinga n'ekigambo kya Katonda. Weebale nnyo kubanga ekigambo kya Katonda tabikolera wabweru wa kigambo yensonga lwakiyitibwa ekigambo kya Katonda. Weebale nnyo. Katonda alina engeri ze era nja kuddayo ku mukutu olwaleero mbadde attentive buli kibadde kyogerwa mbadde nkiwulira bulungi. Amiina. Nja kuddayo era Musumba Kakayira ayogedde ekigambo n'agamba nti babaddeko omutwe gubadde gwa kwambala ndowooza bino ebigenda mu maaso ku matanvuula agagenda mu maaso naye kyenjagala okugjawo kwe kuba nti Katonda ali principled kubanga ayogedde ku kyogamba nti affe tulina omwoyo amala naye ng'agezaako ga nti omwoyo bw'aba amala ate n'ensi gye tulimu eri physical kwegamba bino ebyomwoyo biba disorganized byo tebibeerako organized point ebadde nti ebintu byonna birina okuba nga biri organized whether bya Bwakatonda oba bya Katonda ate ebitali bya Bwakatonda biyigira ku bwobyo Bwakatonda kubanga Katonda bw'akola ensi eno yali alina principles ze yateekawo ezigavaninga ddala kati erifa abakkiriza kuba abadde ayogera ku bapentekote tetubadde tetusomeseddwa which is true tetusomeseddwa ate mu kusomesa kwaffe tetusomeseddwa kiki bayibuli eno doctrine yayo Kristo ono ekigendererwa ki ekitegeera kyeyajja okukola ekitegeera kwegamba obulokozi buno tetubutegedde bulokozi kyeki tusobole okwawula obulokozi kyeki n'ensi eno gye tulimu eri physical ekigendererwa kyayo kyeki kitegeera kati abadde ayogera ebintu ebyo abadde mutuufu gy'abadde alaga naye kati mpiikingayo nti ebintu by'obwa Katonda biri well organized. Katonda ye Katonda ali principled takola wabweru wa kigambo kye ali superior ku kigambo kye ebintu bino ebirooto bye tuloota obunnabbi bwe butufuna tebuli superior ku kigambo kya Katonda. Buli kintu kyonna kirina okuba nga kigendera wansi w'ekigambo ensonga lwaki bwe yali ajja okununula omuntu teyajjira mu mwoyo
because ensi yali yagiwa omwana w'omuntu nagamba nagiwa ensi omuntu ono tumuwa ensi adominatinge afuge kati bwe yali ayagala omununula kyamutwala okutambula okuva lubereberye ajja tambula okununula omuntu paka mu Malakayi tumulaba mu Matthew azaaliddwa ayambala omubiri kiba kitegeeza ali principled well principled tavayoletinga principles ze tavayoletinga butonde engeri gye yabukolamu so tulina okuddayo okusomesebwa tusobole okumanya tusobole okutegeera tulyedda twabeeranga ba mwoyo era kyoge sister Suzette we yatandise nti bambi nabo abasomesa nabo bwe batyo ate nabo tebaatwala kadde kubanga abasinga ekise abamu wano tututa akaddayo akasomesa ne twekenneenya netusobola tufuna okutegeera okwo okuyita ku bw'omwoyo netulyoka tuga enkola eno gye twakolanga teyalinga twali wabweru wa principles za Katonda so kitugwanira okuddayo tubeere nga tulayininga Katonda takolera wabweru wa kigambo kye abooluganda essaawa zidduse ze zino essaawa zetumala naye njagala okuwa okutereezaamu nti ebyamagero okuvulwa ennimi okuweebwa amagezi byonna ng'obireese birina okuddayo okugezesebwa n'ekigambo kya Katonda okugezesebwa n'ekigambo kya Katonda tebirina kusukkuluma ku kigambo kya Katonda era oli bw'aleeta obunnabbi bwonna olw'okuba olina omwoyo omutukuvu oluŋŋamizibwa omwoyo omutukuvu ddayo olabye ebyawandiikibwa bigamba bitya n'obunnabbi obwo obukuweereddwa obunnabbi bupointinga ku ekyo olwedde ekirimu bukulaga ekiri mu ggwe obunnabbi kyekigambo kya Katonda tebusobola kwawukana wamu n'ekigambo kya Katonda weewaawo kama tumwebaza tweyanzege abali ku cyberfest tutawanyeemu olwa technology abamu bavuddeko abamu ne bakomawo nate n'aba Diaspora TV tubebaza thank you so much okutwalawinga okujja mu maka gammwe okuwulira ekigambo kino please do share kuba bambi abantu bangi babuliddwa omwayiza okubeerayo nga tasaba kanoonye nabbi andagule bino si byakweraguza nga basawo baganda nti kanoonye nabbi andagule gwe nabbi w'obulamu obwo noonya esoma ekigambo kya Katonda Katonda yayogera dda bw'osoma ekigambo kyagenda kkulungamya ekyo kyolina okutegeera olina kuyogerayo akatalekeka newankubadde nga wabeerayo word of wisdom ekigambo ekyamagezi ekivudde eri Katonda naye kijja kuremindinga kujjukiza ndowooza kubanga ekyo kyakugamba obunnabbi obwo obujja okuyita mu booluganda buba bujjukiza ekyo kyoli tebwogera kyotali ate obunnabbi bwonna bulaga okusumululwa ate era obunnabbi amakulu gaabyo buba buleeta kusumulula buleeta bulokozi buleeta kutegeera amiina mukyala mubiru tusabire amiina kitaffe omutukuvu Katonda omuyinza w'ebintu byonna taata tukwebaza akawungeezi k'olwaleero olw'ekigambo kino kyetuva okugabana ata tukkiriza nti watusumulula dda watulokola n'otuwa omwoyo wa Katonda omwoyo w'oyo taata atuula mu ffe okuyita mu mwoyo oyo Mukama taata tusabira eri bannaffe ababadde bawuliriza akawungeezi k'olwaleero oyongere okuggula amaaso gaabwe oluveero zive ku maaso gaabwe ekisa kyo n'okumulisibwa kw'ekigambo kyo kulagisibwe gye bali taata ng'oyongera okubanywereza mu kigambo kino mu kutegeera kuno eri abadde tebannakumanya kwe kwagala kw'abantu bano okulokolebwa kwe kwagala kw'abantu bano okumanya amazima tusaba ekisa ky'obulokozi okujja okubawalulira mu bulokozi buno taata nannyini okubasumulula okubajja mu kizikiza okubaleeta mu kitangaala taata ow'ekisa tukwebaza nti okoma ku myoyo gino tukwebaza nti ogireeta gy'oli kubanga kwe kwagala kwo balokolebwe taata ow'ekisa tuyimusa bannaffe wakati mu ffe abalwadde tubateeka mu mikono gyo yatukkiriza nti okuwonyezebwa weekugobera wala buli mulwadde na buli maanyi gonna na buli nkola yonna eri mu sisitimu y'emibiri gyabwe eyo yonna bakitiriya tuziragira okuva ku kikola mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda
netulangirira obulamu kibali netulangirira okusumululwa taata kitaffe omuyinza w'ebintu eri bannaffe abayita mu bwetaavu kaseera kano mukama taata nanyisa nga buli kintu kyonna kiri waggulu tusaba mukama taata otekewo obuddukiro ome ku mitima gy'abantu obuleetewo mukama taata okubeerwa okuva gy'oli okusumululwa enkola ey'ensimbi okuba zireetebwa mukama taata eri bizinesi okuddamu mukama taata eri abantu abali mu nsi muno mukama taata basobole okununulibwa okuyita mukama taata mu nfuna taata tukwebaza nti kubanga olikola tukwebaza katonda ajjudde ekisa n'okwagala era bwe tusaba tukkiriza nti owulidde ate ozzeemu okusaba kwaffe tukwebaza tusabye nga tuyita mu linnya lya mukama waffe yesu. Amina, amina, amina. And remember, Jesus Christ is still in full control. God bless you. Enjoy your weekend. Tujja kulabagana next week. Amina. Nokusatu ne kulokuna. Amina. Mukama batuwera omukisa. Basaiba Facebook. This is Diaspora TV, your #1 global network.